po jako akawuwo. Sirowooza nga bagenda okulwanira kino ekifo kimu. Embiranye ku kifo ky'obwa sipiika n'agenda okuba omumyuka we mu palamenti y'e11 buli lukya yeeyongeramu ebbugumu olw'abeegwanyiza ebifo byombiriri okunoonya obuwagizi mu ngeri esoboka. Campaigns as tribal chiefs, it is entirely their business. Maxon Jacobo both yembaka akiikirira abantu ba constituency ya West Budama mu district ya Tororo era nga ye ssentebe w'akakiiko ka palamenti ak'ebyamateeka ka Parliamentary Committee on Legal Affairs y'omu ku beegwanyiza entebe y'obumyuka bwa sipiika mu palamenti eddako. Naye nsanzewo omu oba bbiri nga Honorable Macho agambye ye ali walala tasobola okumpagira era awo tewali mutawaana. Katonda yatonda abantu naye eri abasinza sitaani. Kati nzaani nabeerako ntandise mpola mpola kulw'okumanyi nti nga 2 ogwa May gwe tugenda okulondera mu sipiika ne deputy speaker. Kati natandise mbadde nkulira akakiiko na ssaawa eno natandikira ku abo bennyini ababaka ba Legal and Parliamentary Affairs okubeebuuzaako. Mu kaweefube we ow'okuwenja obuwagizi Oboth olunaku olwaleero asisinkanye ababaka abalonde okuva mu kitundu eky'Ebukedi abeegattira mu kabondo kaabwe aka Bukedi ya Parliamentary Caucus okubasaba obuwagizi nanti kya bulijjo mwana mugimu ava ku ngozi. Tuvudde ne tutandikira ku nsonga ya Bukedi. Buli muntu yenna akimanyi mu Uganda Bukedi addirira Karamoja muvaavu. Ne tubeera nti ensonga eyo yeetaaga obudde. Ensonga ya deputy speakership naye nevaayo ababaka abasinga abazze balaze support. Ssentebe wa Kabonda akataba ababaka bano bonna abava eno Honorable Julius Maganda oluvannyuma lw'ensinkano eno ettakkiriziddwamu bannamawulire ategeezezza nti ono bamukkiriza okugenda mu maaso ne kaweefube we ow'okunoonya akalulu era nga baakumuwagira. Omu mu bannaffe avuddeyo ng'ate ayagala okubeera deputy speaker. Kati atubuuzizzaako ng'ayagala tumuwa obuwagizi ffenna ababadde mu meeting ne tukkiriza nti yes agende mu maaso asobole okwebuuza ku baana abalala okusinga nnyo abalonzi abagenda okubeera mu 11th parliament. Then luvannyuma tujja kutuula nga sub-region tubeere ne statement gye tusobola okuwaayo nga abantu ffenna babadde wamu. So leero mu meeting gye tubaddemu Honorable both azze n'asaba obuwagizi bwaffe. Yombako both agambye nti ye n'omubaka Fox Odoi bava Bukedi ka ku nsonga eno bakutuula bakkaanye okumalawo embiranye wabula nga NRM ng'ekibiina kijja kubamu n'omukono kwani agenda okukwata bendera ku kifo kino. Pati asinga na numbers mu parliament ejja kutuula nga NRM kubanga basinga ku bantu ba 10 tuli ba NRM bajja kutuula ne bakanyiza ku ani agenda okubeera speaker ne deputy speaker. Bine byonna by'okuvuganya biki tebijja kubeerawo. Bijja kuyuza ennyumba, bijja kuyuza parliament. Oboth agambye nti ye yekka alina obusobozi ku kifo kino kubanga kitekyetaaga kutuula mu kayungirizi wabula kirina kutuula mu mukulembeze. Ku lwa history ya parliament wano tusobola okubeera deputy speaker nga tulina kyomanyi. Parliament yeetaaga leader si dealer. Era nsubira nti ndina ekikwakirizo ndina qualifications ezinsobola okumpeereza okuweereza eggwanga lino Uganda. Si yakwewaana nnyo naye kyekituufu. Entebe y'obwa sipiika bwa palamenti y'e11 ababaka 3 abakalaga obwagazi okuli sipiika aliko Right Honorable Rebecca Litwala Kadaga, omubaka w'essaza lye Omoro Jacob Lakololanyako n'omubaka wa munisipali y'Ekira Ibrahim Semujunganda, so ng'ekyobumyuka bakyagadde ne badda ne mukati ng'ababaka abali 8 be baakajjayo obwanga okuli omubaka Oboth, omubaka wa Kampala Central Muhammad Nsereko, omubaka omukyalo wa district y'e Bukedi Anita Among, omubaka Oweru emiyaga Theodore Sekikubo, omubaka Fox Odoi ssaako n'abalala era nga banamangu ddala nga abaka ba palamenti y'e11 bamaze okulayira mu lutalo abo olugenda okusooka ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokutaano lwe bagenda okusalawo eggoye ekwanya n'abakubiriza wamu n'omumyuka we. Kino kyakoze leero ffe tuligezaako jasa omuwa amagezi nti bw'oba ofuluma kola ekintu ekifaanana bwe kiti naye tukuwadde emikisa fuluma ogenda okunonoonye ekyo kisobola okutuleetera obukulembeze obwo.
Ndi Sarah Nandawula ku lwa ABS TV Jaka Kawuwo. Buli muntu yeetaaga okutegeera nti Obote yasobola okubeera deputy speaker